naye akusinze kana mbutano musinze ko 10 ate tuddemu tubale sebo box zimazewo weekend tuddemu tuzibale noteeka buno obulala ati n'omupiira kye kimu gendanga mu kisaawe ng'okimanyi nti tiimu yeewandege yeetegese kiriza obagaana nga host abeerawo n'emikisa gye okusinziira ku liifu kyabamuwadde Morocco ye yali etegese tonamenti bw'oyagala ojjono ne bunonyi kikopo tekisoboka maliriza ensonga ati ensonga eyo eyandi ekweta mu nsonga y'ebyamateeka n'ebyaki n'ebyakulonda nti omuntu oyo nga returning officer aweebwa obudde bwonna bw'amala okulangirira kiba kiwedde ne bw'aba akoze ensobi takyalina buyinza ku ekyo amagezi gasobola okumpa nti genda mu kooti osabe yetakugamba ayinza n'ogakuwa agoba kayinza ku ky'omuntu naye gwe kennyini oba okimanyi nti ono bw'aba amaze okukola decision n'alangirira mu Nyanja Ssennyonga kitegeeza nze okuddamu okufuna either recount oba collection yonna nina genda mu kooti nenfuna court order nemu instructing okuddamu okukola ki okuddamu okukola ekyo kye baba basuubira. Electoral Commission egenda kola etya ba returning officer nga balinga be basinze ate okufuuka ekizibu mu kalulu kano anti abagamba nti omutwe gufa kyenyanya kifa ku mutwe ate ekigambo okozesezza kinene nnyo kyekituufu nti ne ssentebe w'ebyokulonda yalemererwa okuharmonizinga okulonda kubanga ennyini ate yakulemberamu okumenya amateeka. Twalabye wano e Kawempe ng'abasajja obunkenke twalabye ekiro abasajja abakulu abakaaba amaziga banzibye mwabaddemu okubbira byabaddemu bingi nnyo n'obumenyi bw'amateeka baloti tikingi biki staff oba ssente zino abantu ze basusse ze bateeka mu kampeyini ze bateeka mu balonzi ne gavumenti ssente zeetadde mu byobufuzi kati okugeza twalabye egyo lipooti omubaka wa palamenti agenda kufuna miliyoni 3.5 motoka kibaliza avuga probox bamuwe miliyoni 3.5 olozagula motoka kyawo abalina 315. So ekintu kiri nti mwami Kibaliza olaba senga omulamuzi Mugenyi Simon Byabakama yali ateeseteese bulungi akalulu nga bwe tuzze tumugamba zino zonna incident zoba tosobola ziraba. Ekyokubiri kikulaga nti omulamuzi Byabakama yabagamba mutegemu ssente nnyingi ekyo kiveeka Byabakama yagambye ba returning officer antagirira anti njagala oyigena kino Byabakama alinga liifiri olaba liifiri ye liifiri tabeera gye mu trainingira go traininga tiimu ya Kibalizi versus Kiwanuka ne mujja mu kisaawe ne mutandika okusamba kakati gwe bakomerera goolo ziye nga abalabu bazigoolo kati omulamuzi Mugenyi Byabakama yalina okubeera wakati nga abita okitegeera nga asolovinga buli muntu buli kizibu kya muntu yate ekiyakola byakulaga yalinamu abantu beyalinamu interest. Wakiso wabirabye bade Wakiso nabirabye era nali mbisuubira lwakuba nti ate Wakiso teyabadde nga mukono mukono wabaddewo okubba Wakiso tewabaddewo okubba Nasifu bamuwangudde Nasifu n'abantu benyini aba opposition bakugamba totuleetere oyo era itwozerongoko selection olaba lwe sajja lya bene kadi abantu batandikira kuyombera awo ekamocha nga bagamba tagenda kukola ki kuwangula tagenda bobe nyini benyini abali ku kitebe batandikira kati Nasifu ye mu kifo ky'okugamba kati bwe bamaze okulangirira Ian Kyeyune Nasifu yabadde akola ekintu eki ye kufuna DR forms ze n'agenda mu kooti kyabadde asigazza ebyo by'okwesuula eddalo simanyi byakusiita akola kutya tebina kye biyamba mufumbiro naye bamuwangulira mu kooti mukomera era njagala nnyo okwebaza ab'ennakawa kati oyo eyatuvuma okamala obukamazi by the way mufumbiro yali mu Democratic Party era twabeeranga nabo ne babijjirwa abo naye ate mufumbiro yakyuka yakyuka si kyakola si kye yali akola eri mu DP naye katugende ku ky'okumukola ki kyabadde kizibu omanyi Nuupu yalina obuzibu ye obuntu baali balowooza maakinga oyo tiikinga ambulera tiikinga tibijja kukola kuno wakati Luhindi awo yakiikirirawo wonna n'ewa Ssennyonyi ontegeera tolowooza nti abantu bamwerabira ontegeera jjukira nti yakikirawo nebbanga liri oba tamuzinga bibiri ate nno n'akola bwe nali njogera naye yaŋŋamba baali mu cabinet ne ba minisita yali ebyobulamu n'aleeta
deal nabagamba bannange nno twafunye project bagenda tuzimbira amalwaliro tugenda kuzimba amalwaliro mu Kampala naye tujja kuteesa Luyindi kyavaamu yali amutudde kumpi kyava mugamba nkwegayiridde tandikira wange Nakawa kwe kuzimba eddwaliro ly'Enaggulu so kakati bw'oba oleeta omuntu agenda okuvuganya Luyindi oteekeddwa okuba okulaba nti yani ate afazaali baali baleetawo Kenisipolo Kakande kubanga naye yali awo ontegeera ate ye mugundiivu otokusiga ku Luyindi ne Kakande yakona politically takonanga kati kanyweze amateeka kati Kakande munnamateeka mulungi era nkimanyi bulungi Kakande munnabyabufuzi nkimanyi bulungi naye olaba abantu bonna abawangudde ddala ku NRM babadde bakadde babadde baaliwo ne babakuba bukubi kitegeeza opposition tekola nzijja waawo mane kyala okulaga olaba Amelia Kyambadde yakomye yaleeta gundi nene irale yagambye bamubye ebyo simanyize sirize nze tunya kati ate be balangirira byayogera anti ate ndi munnamateka manya bwe baana bamubye tujja mulabira mwa tujja gisoma emisango naye njagala okulaga n'abakoba yakomyewo mitiyana n'abakoba era bano be bamuwadde abeekamwoca kasita oleeta n'okuba baagala n'oleeta oli mukisa definitely oba owadde oli obeera nga yatudde mu NRM kasi kati gy'aviira naye nga yawangula egindi Masaka negundi n'awangula kimanya kati oyogera ku biri kasita okuba gundi waliwo bakukubye nga towogerako kyenjagala okulaga nti waliwo ekkobaani wakati wa NRM ne NUP okusooka okutta opposition entuufu era yo bagimaze gudu dipi opposition entuufu bagikoze ki bagimaze kubanga bwe batolina opposition era tubadde twogera ne Odongooto ng'abuuza ekibuuzo bw'oba otunula kati tulinayo opposition mu parliament tetulina kubanga bwe twali betugamba bannaffe abatulina okuva mu mambuka baali opposition balungi nnyo naye baayonooneka waliwo nabo oyita bali ku Teeso amaanyi yakukumbye era eri mu Northern mu ggulu wawa President Mao yatutaasizza yazze omusajja tomwagala naye yataasizza NRM atandise n'okukyalenye nga teyagala bwa sipiika togamba oli wa DP nnyo okusinga Mao Arua ate nze ndi muzaali wa mu DP nokukola obukozi Mao azze atusiŋŋanye mu DP azze n'atusiŋŋaanamu President General wuliriza Mao omanyi aleeta Mao mu DP Honorable Zakari Olumu yawe nnooya ani wulira DP ya Mao gye mwavaamu gye muvuluga yafunye ababaka 6 bannannyiniyo ani kyagala okulaga mugamba eri abali 5 anti ono kati ono si wa Mao ono si wa Mao Sebamala ye w'omukaaga yabadde ku kaadi ki Mao talina kibiina Mao ali mu NRM leka tugamba wamwe na Uganda ono omusajja tabawabya njagala okulaga yesimbawo ku akabonero ke kaali akani akamma ekyo kirala kati kankulageko oli munnamateeka naye ate oyogera ebiri amateeka omuntu yenna bwe yeesimbawo kasita akakiiko kamuliko organizing nga kamuwandiika nga keeyambisizza nkumbi nga yakakimanyi ke kabonero ka DP automatically aba wa DP kankubuuzeeko mwami kankubuuzeeko senga ogenda mu Kampala n'osinkana omuntu ayambadde wali olabyeko abantu bano abambala rozale ennene nnyo sapule eyo n'omusinkana nga agyambadde okwata ssente zo n'omuteresa kubanga ayambadde sapuli buli ayambala sapuli abeera mu katuliki ali aba amanyi ogisaba alya tobalaba genda mu butale obalabe nga bayedikoreetinga bakulage nti bakatuliki nenga sibaki so ne Mao wakola ki kati Mao is a decorator yedikoreetinga nti mu DP Mao bw'abanga ddala wa DP kati atukuba olukiiko atuyite kubanga waliwo ebizibu naye wa DP wakuyita mugenda kubanga era tuzituulamu enkiiko kati gwe mugambe atuyite oba walabe oba anaatufuna so njala okugamba nti olaba ebitundu bye bawangudde si kyewuunyo nnyo n'oyo yakiikirirwa nga Honorable Zakari Olumu yali vice president waffe kakati bwe tuba nga twafunyeyo ababaka babiri ennooya si mawulire n'egundi eri ennyini ggulu lyenda ku makeki yakiikiriranga eyo ne Mao yakiikirira ngeeyo Buganda kyazze kitya akakwate kali kenakugambye kayodde bonna awo njagala n'okubuuliza ku luno tunaaba ne Buganda ko kasi tosobola kubaawo anti olwedi yasaanyizibwawo era NUP yagisaanya olwansonga
nti ku mwaka season yewedde 2021 Nuupu yafuna ababaka nga 5 mu 5 sort of aba Buganda benjogerako negattako aba DP 7 abo babeera bameka sinkaga mu 2 negattako abeefudisi bansi bambi bagugudiri yali akyali mu fogo olikira bali bakyaki nga balirayikira okubeera nga 7 n'abalala aba independent 8 nga bali tebalinaayo bwe baatuuka mu kulonda akakiiko ka caucus bali ne bagaana bamigadde ow'omutuba ne bagaana obukulembeze bwani bwa Kivumbi ontegeera Kivumbi kubanga anti Kivumbi kubaalo era nakakati yakyali ne Dr. Lulume nga yamumyuka okuva mu DP bali bwe baafuluma ne bateekawo omutuba ogukulemberwa migadde wava ebuvuma enkiiko ezo zombi zikiika emmengo ow'omutuba akiika noono wa Buganda Caucus akiika Muwanga Kivumbi kati kuno omukulu w'ekika yaani ate kati awo nange weneebuuliza simanyi ow'omutuba n'omukulu w'ekika ow'Ekkobatta kakati anti firimu wejjira waawano kakati this time gundi NRM yafunye 57 okuva mu Buganda 57 Nuupu erina 39 Nuupu NRM yasinzizza Nuupu mu Buganda kakati anti nzijja akakodo kana kuba okusanyawo Buganda n'okusanyawo opposition bwe bamaze ekyo omulala yavudde yayisiemu Sebamala ku kadi ya DP aweza amakumi aga 4 kitegeeza bana agenda mu kukola olukiiko lwa Buganda Caucus NRM bwe floating chairman bantu bajja mukkiriza era bwe bajja okuba ba chairman okitegedde ne vice bantu bagenda kukola ki kubanga era akakodyo kabadde fe bangi aba Nuupu omulundi ogwedde babadde abangi ne bagamba tulina okulonda chairman alina kuva mufu ati abeena ali babe basinze gwe Nuupu atono bagamba otanti era ffe tukola ki ffe tusinze kati ekiriwo bajja kugamba tetukanyangako nti chairman ajja kuva era tebalina ensonga za Simba ze baawa nti olw'okuba nti bagaano ekyamuwanga Kivumbi bakola ki wabula okugamba nti ffe tuli ba NRM anti bo bagamba ba NRM tebakkirizigana bya Nuupu aba opposition bonga Ssenyonga bwe yali akyali mu NRM bamukkiriza nekiwanda Ssuubi bamu so ani evule okugamba kati esobola kubeerawo kati bano senga balonda mu chairman aba Nuupu ne Sebamala waako kitegeeza nti bagenda kukola ono agenda kubeera either wa Mutuba nga bali Buganda Caucus chairman wa NRM nga oli omukulu w'ekika bonna bajja kugenda wa Embuga beetuukira kati ekiwa kisinga obulungi olowooza bonna beetuukire oba kugenda kati waliwo ate essaawa ej'okutuuka tugenda kwogera nsonga za Buganda mugenda zoogera mu mawanga amalala oba mugenda oba mu kitundu ekirala mulina kugenda nga gurupu ya Buganda kitegeeza tesobola kutula gurupu zombi tesobola kutula wamu ekyo kiba ekyokubiri ku ekyo ng'omaze okugamba gurupu ezo okutula wamu nti abantu abo abali mu gurupu ezo bw'otunulira lisiti bava mu Buganda naye nga tesi Baganda bw'otunulira gurupu zombi nga bw'oziraba naddala okusingira NRM abayise mulaba abapaladinze kwe bali ku mitimbagano abasinga newankubadde bakiikirira Buganda naye si baki bakiikirira constituency za mu Buganda naye nga si Baganda era abamu bennyini basuubirwa kuba nti basobola okuddaawo okwonoonera obudde bwabwe ku bya Buganda kubanga si bye byabalonzeza webale nnyo baagabye ssente zaabwe kakati awo wagenda okubeera naye ate abo nga sibamanyi gwe tunula butunulizi constituency kale mbulirayo mu 2 3 bana omuntu omulabi sokere Nakawa we tubadde omukulu Ruhindi oyagala mulala Entebbe awasula president andi gwombula ekika mwava simumanyi linnya naye nze linnya nze nikubuulira ekika genda e Busiro South abawangudde Charles Matovu simanyi Opendoli bwati Busiro ki Busiro South wabadde tugenda Busiro East Opio tugende Busiro East Magoola Matovu Wangabi anti waliwo ne Salimu Uhuru Nsubuga
simulabanga ko mu kikange ky'emabbanga tutudde naye ate aweereza bulungi oyo tetuli ku kyakuweereza tuli kati nga bagamba olasambe ku mpira gy'ebika twasambanga empira gy'ebika ng'olaga ng'entambula akasolya omutuba biki esiga bano bona ababaka bana betwakogera kati tukyali wano tetunaba kutaggulukako kugenda wala waliwo akiikirira mukono omukyala yes amawiri zibu n'okwogera ange lyannemu okwogera kakati njala okulaga nti kintabuli abo nga tuzze ku kintu kiri ekyokugamba nti abantu bano ddala bano abane interest za Buganda ontegeera muwasuba protecting Buganda so bwekitaba kibuganda caucus okujja NRM caucus ndooza ine akola Buganda caucus era yegenda okukola Buganda caucus nga bwebadde bweneeba tegikoze kabuti ande kati kiba kitegeeza nti NRM bwetakola Buganda caucus NRM egenda kunyweza omutuba gwayo lede gyeguli ate era omutuba yakomyewo migadde yakomyewo ate nga chairman amyuka chairman w'ekibiina ky'NRM wa Buganda Kasolo naye yazze ajja kubeera mu myuka w'oli ajja kubeera mu myuka w'oli w'omutuba ababadde ku nnu abe wasigoye andi bulwabeera owesiga kitegeeza tuba tuvuddewo wali nti olw'ensonga kati eno nuupu terina mukisa gufuna bukulembeze nti juzi bombi ababadde ba chairman ba Buganda Honorable Muwanga Kivumbi kati omusibe ne Honorable Dr. Philip Lulume Bayiga tebakomyewo oba ontegeera tebakomyewo wabula wakomyewo omuwanika Kalwanga ontegeera kati kitegeeza ki nti kati abazze ba new entrants tetumanyi banaakola batya ani anaabibategeeza tetumanyi na kumanya era abakalubadde bakanoonya boogera Luzungu wasigaddemu omunnamboozi naye ate ekizibu kya nnamboozi likegiye n'emmengo si nnungi lwazibikira kakati awo nawo waliwo ekibuuzo nti senga Nuupu egamba katuleete nnamboozi anaabeera ne likeji ekiikirira ensonga za Buganda emmengo ontegeera olaba Buganda obuzibu bwerimu ekyo katukirekera abalabi n'abawuliriza bajja kubanga beebuuza beddemu naye waliwo ekiri mu giraasi olaba mu psychology otunuulira ekintu n'omanya nti kino kirina kukomekerezebwa wano okitegeera bwe kigenda okukomekerezebwa wagenda kubeerawo enkigendeeza mu bufunze NRM yeddiza Buganda caucus okutwaliza awamu era yegirina kati nga bwe yali edda Nuupu ate teruzinze Nuupu ate kati ategenda kuddira omutuba kati migadde gyabadde Nuupu ne baani bano bamenye 5 n'omutuba bali 40 anti omutuba tebagwetaaga bali 40 anti 40 oyinza okwekanga nga 25 kubo n'omutuba tebagwetaaga naye kati mulimu Sibamala wanga Sibamala kati alina kuyingira wano Sibamala alina kuyingira mu Nuupu nga batuuse ku Buganda caucus bakola omutuba agubeeremu nani agubeeremu ne Kalwanga bagubeeremu n'oli owegundi owekyotera omukyala Nantongo Fortunate bagubeeremu Nambooze nomubala nnyo balamu Naluyima mukyala waffe anti Nambooze luli kale wadde oluseke lugira ne luzibikira naye era abadde at least 5 anti ekikulu kiba bwe kiti kati waba kati toyinza kubugenda n'oyita olukimuŋŋana lwa DP n'ogamba nti bannange bwe tuba twagala okukola kino mutikemma atwagenda atwanjulire bajja kugamba tetujja bituusa okitegedde so tugenda mawumuleke bw'omegga toluma kooti omukwano gwange yagudde mu bintu era subiro mbadde wasanyuse oba kyakulumye kubanga ensonga zo kyanyambye nnyo omanyi we kyanyambidde omanyi omuntu bw'akola obulungi asiimibwa ekyokubiri omulamuzi oyo Flavian Nzeija bw'olaba bwe yali nga akyali ku mulamuzi obulamuzi nga mulamuzi wa high court judgment ze zaabeeranga kwegamba ng'olaba nti talinaamu kyekubiira awa judgment nga yeeyo bwe yafuulibwa principal judge mu butuufu twaddukirayo nnyo era ng'akola kyonna ekisoboka okulaba ne bw'abanga adde asomesa era ng'omulaba nti muntu ki agoberera enkola ey'amateeka so nze ng'omuntu nakyagala nyoza ye credit yokajjanyiza okuwa ku President Museveni okubanga yamulonze olw'ensonga
bw'otunuulira Justice Ole yavuddeko Owinyiddolo nga bakolagana ne Robert Mao bampisizza bubi nnyo. Gwe ng'omuwaabirizi w'ekibiina Mao ky'akulembera. Era olaba ebizibu byonna byonna bye tulina kati bibadde wakati wa Honorable Justice Owinyiddolo Deputy Chief Justice ne Robert Mao. Kati sinjala okulaga nti kati bwe yali akyali principal judge naddukirayo bwe nkunyonyola ebyo byali biyitirivu, so ne tukomekkereza ng'alagidde Justice Philip Odochi n'ampa judgment eyakuba Mao olwoguza kati ye mutawaanya kubanga lwe yali principal judge n'akola forgery mu court of appeal, era omusango ogwo oguludde mu court of appeal kati kutuusa lwe yazze okitegeera nga Deputy Chief Justice bwe yazze nga Deputy Chief Justice nenziramu n'empandiika. Bwe nazzeemu n'empandiika yabadde ebula ennaku 2 bamukole ki bamu appointing n'oteeka mu buwandiike n'agamba registrar omusango guno bampe judgment. So ne kiraka nankubira essimu ne ŋŋendayo ne babintegeeza kere ngamba kangende wansi nga registrar taliiyo. Nenzirayo olwokubiri olunaku lwaga bayiseewo ennaku nensiŋŋanayo kiraka we n'aŋŋamba nti tetunaba bifuna. Ne ngamba temunaba bifuna nti nezibera tebaŋŋambye naye kyoba okola bwe baba bakugambye tuteere mu buwandiike ng'okonfaaminga ekyo ekikoze eki n'empandiika. Bwe nazzeeyo natudde essaawa nga 8 mulamba nga tebanfaako. Bwe nayingidde nti gwe fuluma naye ntuulaawo kusa nagambye lwaki nsemba nakyo kanzire eyampa ebintu bino nzire mugambe. Kati bwe nayambuse nensiŋŋaanamu kiraka n'agamba ebbaluwa gundi ero eri wano n'ankolera photocopy bwe nagitutte wansi ne bantwala ewa registrar eyali mivuyo gyonna okuva nga tuli eri wansi. N'agamba nti naye ffe si ffe tuwandiika judgment, kyekituufu judgment ziwandiikibwa ki balamuzi. Kaakati tugenda kukola ki ebbaluwa bagirina kati ngenda gibatwalira njibakole ki njibawe basobole okuwa judgment yo. Naye ku bbaluwa eri kuliko Deputy Chief Justice Biden nga alaze registrar mu instructions okuwa bampe ki judgment. Ne kuteekebwako omukono gwa registrar ng'alisiivinze kopi eyo. Naye ate yakugambye kanate eno gye yatutte gy'agenza okulaga baki photocopy nange bwesitamanyi original copy ye yalagawo simanyi kati yagambye eddayo ddi ate kati awo nze nja kwegera bugezi kiseera nga sina information yekola ki evaayo anti yo judgment eri on notice kati nja kugera obudde on notice njagera obudde nzireyo mbuuze nti bannange watandika ogibanja nga saabalamuzi aliko kati ali mu office ki nga principal judge nava ku principal judge najja kuba Deputy Chief Justice waliwo Honorable Richard Buteera kati aliwa kati ye chief okyabanja nkyabanja kati ekikula kyagibanja n'ayawummula andika kati ate yawummula gwe guba ngamba nono ayinza okuwummula nga tonagifuna n'otuuka okugenda omunoonya ewuwe mukama wange tebampa ate kati ekikulu ekiri mu judgment eri okiraba judgment eyo Mao nga Mao tayagala n'okufuluma efulume olw'ensonga bakola forgery. Ekyokubiri obudde bwabalema okukwata. Ekyokusatu omuntu eyakuba ekirayiro mu kooti ye mutenyu yani mu DP ye kati yakola ng'omwogezi yakolanga anti bamulonderawa omubuuze wikigikoze bulungi omusajja tomuzalawa akola mirimu girwa yayogerera kumpi ekibiina omanyi date mutenyu zaalimu saabawandiisi w'ekibiina yalagawo ali mu ER tetulina saabawandiisi siranda gyali tetulina saabawandiisi anti kati olaba omusinkana eyo mwabatamanyi bintu ebitambula mu kibiina anti kati gwe tuletire delegates conference twakabeera n'ezi 2 wewe bamulondera kwemu yasooka yali ggulu 2 nga Septemba okitegedde omulamuzi Justice Philip Odochi n'agigamba nti yamenya amateeka ontegedde endala yatuddewa embalala ate Mao waddukira n'obubokisi ebala delegates conference Mao ne Siranda ne bakwata obubokisi ne babagoba bugobi ne badduka kale ate bo ne beenawusinga ekijja nno kwewuunyisa Mao ng'abuvudde kuba President General nga Siranda yazzeeko mu kibiina ki
Ekyamwe ekya DP. Anti ekibiina kati njagala nakugamba juzi nakubuuza njagala ogambe nti President Museveni agenda Kamwokya oba agenda Mukono olaba oba toosiŋŋaana abawagizi ba NRM. Ogambe ne Mao ajje waffe Mukono ajja kuba olukuŋŋaana nti nga President General w'ekibiina azze kubuuza ku bannamukono aba DP olaba oba afunawo wadde abantu 10. Wansokoleko yagenda e Masaka okitegera ne yakwekana bokosi mu nnyumba okitegera n'amala n'addukayo n'agenda embalala yaggukira woono Imaamu Makumbi okitegedde n'abeera ku mukolo gw'okwanjula nga talaba n'abantu n'amala n'akola ki kati talina wayinza gwe okitaba President naawe nga tumaliriza tetunawa kumaliriza ensonga z'amateeka Saabalamuzi omujja wandyagadde atandike olowooza kubanga gumanyinyi ebyo mu kkooti oludda owaabaka n'owaabakali towaaba bitooke byebigwa olowooza yandibadde atandikira ku ki? Anti kati ekintu ekikulu ekiriwo era nawulidde eggulo ng'akyogerako mu kkooti mulimu emisango mingi. Emisango mulimu egimaze emyaka 10 mulimu egimaze emyaka 15 mulimu egimaze emyaka 5. Ekyo muyita over what? Emisango oba backlog. Backlog ye cases kiri kyagala njogere overtaken by events kisinziira musango ki nga buno obubwo obusango obugange lwaki Justice Owinyiddolo avuddemu nga tegusaliddwa kale kasango lwaki avuddemu nga tegusaliddwa so ekintu ekikulu kiri bwe kiti nti ekintu kye bayita illegal entry ekintu bwe kiyingira mulimu bukyamu tekisobola kuvaamu that has been overtaken by events kubanga kyayingira mu tekiyitwako ogwo omusango gubeerawo emirembe gyonna kutuusa bali kikola ki ne bali kitereeza era kyovulaba kati Mao talibeera pulezidenti wa kibiina antiiru n'essiranda gw'obwadde gw'oyagala tagenda sobola kubeera sekretary nti antiiru ng'ekintu kitukoze eki mu mateeka tukozesa ebintu bisatu waliwo kye bayita set aside ti judgment mugisetinga aside nga mukkiriziganyizza okitegedde then mugamba tutambule bwetu ekyokubiri okola kye bayita state of execution ogamba oli bannange nina apiiru yange ekyokusatu okola apiiru bw'okola apiiru n'okolektinga omulamuzi oli kye yasalawo kati omulamuzi oli kye yasalawo tekivangawo mbadde njagala okutegeeza ku Justice Flavia Nzeija ng'oggyeko gino baakalogo y'emisango kati mulimu emisango ng'omusango gwa contempt teguyitibwako nnaku oba teguyitibwako event olw'ensonga bw'oboziza omusango onyomodde ebiragiro bya kkooti kitegeeza n'abalijja towula bulijjo mu Amerika nga bagamba mu mwaka gw'ensanvu oli yakola bw'ati okigere so oba wayise emyaka miki mingi walibadde ogamba nti it was overtaken by events naye contempt of court illegality ebyo tebikola ki naye waliwo ebintu ebiyinza okuyitibwako ki obudde so nze kikye ŋŋamba ffe twagala kutereeza Democratic Party etambule mu buki katolaba bikyabadde kyangu nnyo President Museveni okukozesa NUP okuba opposition naye tosobola kukozesa DP olaba wadde yagula DP ng'agula Mao ne banneekebe bambidde basiranda bawekitiibwa Mugerwa Kasole naye era kyagaanye kitya nti ffe abalino tetukkiriza bye bakola ki era n'omusango gye gulimuko ki kati gwe mpulirayo aba NUP abalinayo omusango teri balinayo omusango ye ate banaateekayo bati omusango tebalina constitution kintu kisa bulabe nnyo tebalina constitution mwe erina bakola ki kuba guidinga so kiki nkugamba mulamuzi Dr. Flavia Nzeija zirina obwesige nti ajja kukola ekirala musajja mugizi ate musajja wa mazima agoberera ensonga ate sinze kandi n'alawudde n'omulamuzi wa Kenya yali omulamuzi wa Kenya nga mutereeza nti okulonda Flavia Nzeija kyabadde peesa yanyize President Museveni yanyize peesa etuufu system temulye system naye si mwangu nnyo si mwangu nnyo abamutuukiriddeko si mwangu nnyo nti system simanyi tosinza kubanga nze siri Katonda nze nange ndi muntu kubanga gwe kennyini waleese wano olugero nti ekintu bwe kiba kirwala ekyennyanja kitandikira ku mutwe kifa ku mutwe ne kikkirira wansi kati omusajja ayinza okuba adde mutuukirivu najja agwa mu gaapu z'abasajja ne bamukubaho omwanda we ne bamukuba eri naye kati ekyo nganze nze nga student w'amateeka sisobola kunywa ne ŋŋamba nti system ejja kumulya oba simu tejja mukola kyo olw'ensonga tumulabyeko nga bamutesitinga Ssemakulu agambye buli waffe buweddeko nga bamutesitinga mu bintu ebikola ki naye mwami Kibalize waliwo ebintu bye twalabye ddala opposition byerina okukola
Kasinaba genda kuwala akantu kenjagala okwogerako akakyagulanyi. Kati olaba opposition eri down. Teriiwo. House abagenzi mu August House sisuubira nti bajja kukola ebyo. Kitegeeza NRM byeyagala okukola. Byonna bijja kuyita. So bwe binaaba biyise eggwanga liba liddawa. Bwe toliyo wati okwesimba olwaki obyagaza ki? Sooka oleke biri byabajjeno tugamba mu magye ebyaba ensonga z'abajjeno tuzirekere bajjeno. Kati abali eno muli bakubi banduulu. Tetuli bakubi banduulu. Ffe tubadde tuyamba byabakama okumutereeza. Tomuwulire tubadde tubeera tumugamba alina okukola kino alina okukola kino. Omuntu ali ebweru w'ekisaawe ateeba oluteeba. Biri Justice Simon Mugenyi byabakama yabadde abiraba bulungi. Kati badde ogamba okwogera akakyagulanyi. Anti akakyagulanyi baganya abantu okuyingira ewuwe baganda be tebabakkiriza ye gyali vidiyo agira n'akasukayo kyekikutabudde omutwawe. Mwami Kibalizi waliwo tujja okukola pulogulaamu ne tuba nga tetuwuliziganyiza kwegamba nondabira bulabizaawo nti tugende kati nze n'okutya kwanene nti bwe munnamawulire wa Elijazera ndowooza oba yaliko n'owa BBC baali ndowooza babiri tebasobola kuyingira mu ggwanga lya Uganda ne bakola coverage ne ba interviewing omuntu nga gavumenti tebakoze eki tebakkiriza. Ndowooza olwo netteeka erya media council baba balina okuweebwa nga nkulaba mu mateeka gundi yalwanira ne PC Martha Karua ng'ajja okuwolereza ani Dr. Kizza Besigye n'alwana nayo naye fayina ne bakola ki paka le bamukkiriza ne bakola ki naye kati bali baayitawo ne bajja ne ba-interviewinga gavumenti ebakoze eki ekyokubiri. Musango gwani gwayabayita nze kyembuuza kati nziramu ebyabadde byogerwa former CDF General Muhoozi ng'agamba nti gavumenti tetulina buzibu ku Kyagulanyi n'abalala bazze boogera ebintu by'Ekyagulanyi egamba nga balinga abalaga tebamanyi Kyagulanyi wakola ki waali gw'osobola okukikakasa. Ate bagambye tebamanyi waali bo balina ebyuma bitangaaza internet buli kimu bakirina ekisobola okukola nti essimu kano ka vidiyo akasindisa ali Makerere kano akasindikidde bwayise kati baga nti tebamanyi waali kitegeeza tebamanyi. Tukizze mu ntegeera olaba kisoboka nga basobola okunoonya ne banoonya Father Sekabira ne baleeta omusango money laundering nti ze ziyitira mu banka tobeera nayo ne zitambula mu muntu naye ne basobola okujja ne bamukola ki. Ababanka bategeeza gavumenti bayinza okuba baazira bannamawulire batategeeza gavumenti bannamawulire batategeeza gavumenti. So kikyekugamba nti kati eggwanga lya Uganda lifuuseemu n'okuzannya komedi n'okuzannya documentary gavumenti ne Nuupu bazannya komedi bali mu jangu tosobola kati gwe oyagala okugezaako nti no nti otegeera nti gavumenti eno ebemanya abantu kere nkyogambe nti omanyi nti twagala tutandika okukolawo ekibiina ky'abayeekera otandike okugamba okuwandiika within a day ojja kulaba nga bazze ne bakola ki ne bakunona ne bakutwala n'obeera na tried naye Kyagulanyi n'amala okuva mu kulonda n'akomawo awaka ate amaka amagye gaali waka ne poliisi eri waka ate n'abula awaka kisoboka. Omanyi ku lutalo lwa Kkonyi mwe natandikira amawulire naye bagendanga wabeeranga ku leediyo ne bagamba Barunaba yagasomanga ku CBS n'agamba omwogezi w'amagye ategeezezza nga Kkonyi leero bw'ayise awatono bamusanze leero bamusanga abadde aliira mmere enkya bamusanga nga wabadde ayoreza sinanyi abadde ayase weebale nnyo kati bwe baba basobola okulaba nga Kkonyi gyali badde aliira kati ng'ogamba ono natunuulidde debate yabadde mu paalamenti nedda si mu kudala waliwo ebintu olaba bwami Kibalize zino issues ziri important okitegere kati omuntu ate olunaku olulala asobola okubulizibwawo bw'atyo nga bwolaba Kibalama bwe yakola ki bwe yabuzibwawo ne baba nga abantu bagamba nti ekyo kiriwo gavumenti tesobola. Waliwo munnabyabufuzi omu agambye nti Kyagulanyi naye yeetadde ku buzibu. Tuyinza okulowooza nti komedi kyokka ng'ate omusajja ali mu bizibu nti ekyandibadde kisinga obutuufu
kwe kwogera awatuufu waali oba n'avaayo ensi yonna oba bamukutte bamukwate ensi yonna emanye nti bamukutte okusinga ne banabamukwatira eyo nga teri amanyi nti bamukutte ffena nga tugamba yeekwese kumbe nga waliwo abamuyina. Ekizibu kiri bwe kiti nti bw'ogamba Kyagulanyi aveeyo nga bano aba gavumenti bo bakugamba bo tebamulinaako ki musango ate nga bo bakugamba tebamanyi waali naye nga basobola okunoonya abantu ne babajja ebuziba gundi bamujja wa. Ekizibu kye ki? Ekizibu kyange nze saagala kuzannya komedi documentation eyo muli mu document mukola ki mukola gundi eyo nti abantu mubabuzaabuza okimanyi kati essaawa eno nti Honorable Kyagulanyi abadde kati ennaku zigenda kuggwako ennaku zigenda kuggwako 14 maybe yali badde ateekayo omusango mu kkooti okitegera ebikyalenjinga bino naye kati ennaku zigenda kumuggwako nga takyasobola kukola yagamba mu campaign nti kkooti za mwami Museveni anti kati ate jeshi tukimanyi ekyo naye mu kkooti mulimu abalamuzi abalungi afaanana naawe wano bunaku otugamba nti Mau ali mu gavumenti Mau akolagana ne gundi Mau ali ne Ssaabalamuzi Mau ate nkya n'owaaba njogedde ntya ku Flavia Nzeija ogambye ye mulungi mulimu n'abalala nga ba Justice Philip Odochi nga ba Justice emisango togenda giwa bawa Ssaabalamuzi omulungi era giwa bawa anwa kyetugamba kyekino nti Kyagulanyi newankubadde abalamuzi bali abamu bakaders kyetusinga okukonsidalinga gye tuyita president kyogamba agenda waaba agenda kuba musango kikulu satwala bikasiba nti guyataddeyo tole bikasiba nti ate obutegere kasiba nti yataddeyo anti kasiba nti ate wa kibiina kirala nenupa ate kasiba nti yabadde wa musango eyataddeyo kati ono owokubiri abeera ne ground ewakiso owokusatu yateekayo omusango nansana agaasaka gegatte naye kyebadde okugamba nti katulaba olaba Kyagulanyi bw'aba tataddeyo omusango waliwo ekintu ekigenda okutta luli yaguteekayo bwe yagujjayo ne muyomba ate ogujjayo naguteeka mu kkooti y'abantu balamuzi ba Museveni kati akole ekyomusajja muleke awummule wawulira joza wentervako Profesa Kanyehamba yakugamba abalamuzi 7 ne bwofunako omulamuzi ogwo oba omulamuzi aba 2 ekyokubiri bonna naye babaganye mu rulingi yaabwe mulimu ebintu gwe bebajjamu kati ebyo basinga okulayirako essaawa zino mbabaza omusango gwamusinga Honorable Right former Prime Minister naye ate recommendation ezo bagamba nti zirina okuterezebwa eggwanga okukola ki ekyo kyetusinga okwagala mu mateeka nti basetinga president so nali badde ngamba kubanga tokyalaba ati obudde bugenda kuggwayo kasookedde baanawusinga results baanawusinze ezitwalona nga 15 ne baanawusinga nga meka nga 17 kubanga ibeera 48 hours kati kiba kitegeeza 48 hours otandika n'olwomukaaga kitegeeza enkyo olwomukaaga ewiki 2 bazikoze eki otemako ennaku ziri 2 ezagundi ezokubala tebabala public holiday kati ayinza okuba nga abuzeeyo olunaku lumu 2 naye omusango ogwo gwe bagwetaaga preparation ekyo kiba tekikyasobola kati baloya ayinza kuba oli mukikolako baloya baluwa nokwenda baloya Nalukoola lwanti gwe obadde ogamba obudde bugenzi njagala okugamba Katana gy'abali saawe tebawuza misango egyo bweyogerako abawuza emisango egyo baloya abaliyo gwambuuziza baloya ki anti baloya abawuza emisango egyo nange nzikiriza owulire kyenkugamba baloya abawuza emisango egyo gya level beba Peter Walubiri beba Elias Lukwago beba Medad Segona beba Professor Sempebwa bimu mwabikwatanga ngero ati guna anate asobola okuteeka application agunde petition eyo musi lawyer musi ate Nalukoola yasobola ogiteekayo ate Katana alina pisi alinga owakira talina pisi oyo gundi musi talina pisi ate Lubongoya talina pisi Lubongoya talina pisi wamma mubeere bulungi mwebalire ddala okutugoberera tukyagenda maaso naffe n'okubatuusaako ebisinga okubanyumira n'obakubira ttooki mu bintu ebimu tusanyuka ne tuyiga kubanga tulinamu amateeka omusajja agambye pisi kyeki pisi era practicing certificate kati bw'omala okusoma oyogera pisi kati omuntu ayinza okulowooza tebalina pisi tuziyita kompyuta bw'omala okusoma amateeka emyaka 4
n'ogenda ku LDC n'ofunawo egibeera emyezi 9 ofunawo diploma kati bw'omala okufuna ebyo ogenda mu Uganda Law Society yakekyo kitongole n'okiraga ebiwandiiko bino bagamba si lawyer wa kiwaani kati n'osasula sente buli mwaka oteekeddwa okuginyiwalinga esasula sente bali bazikubuulira naye zibeera sente si bwe buno obusente bw'okugirako kati eyo ebeera peace buli ogenda mu maaso g'omulamuzi olinagira kati gwe kati nze sobola kuwolereza kubanga sinaba kutuuka kugifuna wabula nze ejange akasomalawo kasomola okuva n'ogenda ku LDC n'oyita enkeera ogikola ki ogifuna okujjako emisanga ejange nze egyewoleza kyogamba kanso omusisi tagifunangako andi katuwulira osobola okuba ng'ogifunye naye neggwako anti bayamwaka tebakuwa nti waliwo condition nti kulino tukuwa kululi tetukuwa andi katuwuliriza si ya bwereere ate waliwo sente awo sente naawe wamma mubeere bulungi siibula toyongera ku kigambo tweyanziza nnyo ssebo waba badde batuwuliriza n'okutulaba bingi tugambe twagamba si ffe tumanye nnyo abasinga naye ate bikikuwa ground kw'olina okutandikira okutegeera saba Katonda omulungi ow'ekisa abakuume Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Amiina. Kale kitandike. Atulabanga bulijjo tukulamusiza ku Beg TV omulabi waffe atufudde ow'ensonga n'abatuteekamu ensimbi bannaffe aba Stanbic Bank abajanani schools bannaffe aba Fiego mwena abatuwa ku nsimbi bannaffe aba KCCA Weyonje bane muyonje ewammwe gye musula. Ogenda n'otuuka awantu n'oyita ku nnyumba y'omuntu n'oyita emanju w'omuntu ng'olowooza oyisa oba ku kasasiro ayisa kasasiro mu ddirisa n'akasuka ebweru KCCA ebagamba mweyonje mu nkola eya weeyonje. Tuzze mu programu yaffe ensonga mudiro tutunuulira ebintu nga bitambula mu ggwanga naddala ebyobufuzi. Tulina munnamateeka waffe era Ssaabawabirizi wa DP omukulu Ben Kiwanuka guliko agenda kubanga atunnyonnyola gy'ayiseyisa akalulu katambudde kati awo tunava mu kalulu tugenda kuba tutunulako ate mu misango. Ssaabalamuzi kati aliko kati omukulu Nzeija yali alagidde nga tannafuuka bamuwe ensala y'omusango gwe yagifunye oba tannagifuna munywanyiwe Muwanga Kivumbi ali eyo mu mbuzi ekogga ate abantu be yali yabatabanguka nabo be balina omuwolereza bannaddipi banne oidipi nga mwalabi ate memba wamwe yakyali Muwanga Kivumbi yakyali memba wamwe musobola omwegaana temusobola mwegaana kati buuza ku balabi tutandikira awo. Neyanziza nnyo omukulu Kibalizi abalabe baffe aba Beg TV n'abatugoberera ku mikutu gyonna musibye mutyo bassebo ne bannyabo tubebaza emirimu gye mukola ebyo gyonna gye mutuusaako engalo tunyolera wamu n'abo abalina obuzibu bwonna bwe bafuna abasibiddwa mu makomera mu bintu ebitaliimu ate oluusi n'abanyagiddwako obuwanguzi bwabwe awo wennyini oliko tutandikira awo abanyagiddwako obuwanguzi bwabwe nabwe tubasaasira gyoyiseyise eyo mukono wabaddeyo mukono ate yewaffe Ssenyonga wange Ssenyonga kwegamba yaleese essuula empya mu ggwanga lya Uganda ekibadde tekibangawo amavannyuma galaga nti agenda mu kkooti era kyagiyo option yokka n'oli amongini neki yabadde alina kale yamongini yayinza agenda mu kkooti ne Lukoya Mukoome yabadde alina agenda mu kkooti kubanga bw'omala okukola decision etteeka ligamba returning office eyalangirira Ssenyonga n'ayitawo essaawa emu 2-3 n'alangirira omulala okukikola yalina gumalagena mu kkooti olwo ye taddamu kukola kintu kirala kyonna olw'ensonga gyamaze obuvunaanyizibwa kiringa obulamuzi bwe batuwa judgment omulamuzi kasita afulumya judgment bweti bwe pa tasobola kugamba nti nakoze ensobi nti ate mukomeewo bannange nti kati abadde awangudde Kiwanuka nti tukuggyeko tuwaddaani tuwadde Kibaliza era yakireka bulesi kati ate kkooti emusingako waggulu
yerigamba nti omulamuzi oli yakolamu ensobi ekitegeeza kifaanana n'ekyomupiira liifu bw'amala okugjayo red card n'agikusimba bwati teddayo nga gwe tofulumye goolo bw'amala okugamba nti enywedde ne bw'aba alabye bubi bali musonyiyira wa Katonda okulaba Morocco bagiwa penalty ng'ebuleda nze nange ako nabagaana nti Morocco bagiwa penalty yaabwe president kyasigaddewo olw'ensonga penalty yakubiddwa newankubadde oli omusambi wa ndoza wa Real Madrid yemulema naye nga ddala nze nange singa nali liifu eyo penalty nali njigaba abasambi n'abawagizi b'omupiira tuyige ekintu kimu era nga kyakuyiga ku mupiira ogwo buli kifaanagana n'ekyo yali president Amin kye yagamba abasambi abazannyi b'ebikonde nga bagenze e Misiri n'abagamba omusambi bw'oba ogenze kuzannya bikonde tolindanga jaji kuwa bubonero kuba knockout sajja mukube ngumi agwe bamusitule ntwale mu ddwaliro kale gwe bagambe nti omusajja waffe wamukubye nnyo ekyo mwami kibalizi kigambe kati ne mu kigambe mulamuzi byabakama ne amongini kati